your goodness. Hallelujah. Goodness of God. Hallelujah. All my life. All my life you have been. You've been so faithful to us. King of glory. All my life you have been so good. Hey, Every breath that I am able, I'll sing. Lift your voice. Lift your voice. Come on, everybody. All my life. All my life you have been. Thank you, Jesus. Thank you, King of Kings. All my life you have been. You've been so good. Hey, Every breath that I am able, I'll sing. I will sing. Thank you, Lord, for the goodness of God. Hey, I love your voice. Oh, you have led me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. Yes! I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. I take it again one more time. I love your voice. Yes, Lord. You have led me through the fire in the darkest nights. You were close like no other. I've known you as a father. I've known you as a friend. Yes! And I have lived in the goodness of God. Hallelujah! All my life. All my life you have been. Hey! You have been so faithful to me. All my life You have been so good, so sweet to me. every breath That I am able. Hallelujah. Lift your voice and shout to the Lord. Hey, hey, hey. Hallelujah. All my life. all my life you have been You've been there. so faithful to me. Congratulations, See your graduates! goodness. All my life you have been You've been so good. Hey, yeah. Every breath That I am able, I'll sing. I will sing. Hey, of the goodness of God. Raise your hands and worship the Lord. Come on, everybody. The goodness of God is running after us. We are more than conquerors. We are more than victorious. For the goodness of God runs after us each and every second of our lives. Hey! Hey! We bless your name. Your goodness is running after me. Your goodness is running after me. Tell him your goodness is running after me. Your goodness This is running off. It's running off. Your goodness is running after me. Your goodness is running I've out. seen your goodness. running I've seen your kindness. It's running after me, Your Lord. goodness is running out. Yes. It's running out of me. Look how far you've gone us, Your Lord. goodness is running It's out. not my mind. It's running It's not my out power. of me. Your goodness is running Your after us. goodness is running out. Hey. Running out of Your me. goodness is running after me. Your goodness is running after me. It's running after me. Your goodness, Lord. Your goodness is running after. It's running after me. Hey. With my life laid down, I'm surrendered now. I
I give you everything. Your goodness is running after. It's running after. Come on, everybody, with my life. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Lift your hands and surrender to the Lord. Your goodness is running out. Yeah. It's running out. With my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. Your goodness is running after. It's running after me. Hallelujah! I said hallelujah! Erinnya lya Mukama lyebazibwe. Mwebala okusoma mugende mutereeze ebikyamye. Singa Musa yali talina magezi g'Emisiri teyandiwandiise Bayibuli. Bonna bonna abaawandiika mu Bayibuli baasomesebwa. Katonda yakozesa abataasoma, abaasoma Omwoyo n'ababikkulira ebyakozesebwa abataasoma ne babiwandiika nga bwe byali exactly. Ne mu ndagaano empya abaalimu nga bayivu baakola gwa kuwandiika. They kept records. Makko yali musajja muwandiisi wa bitabo. Lukka yali musajja muyigirize bulungi musawo. N'awandiika ebintu ebyewuunyisa ebyalaga nti waliwo Katonda byakola ng'abasawo tebagezaako. Ye yali mulinga witness. Pawulo yayina PhD. Bwe zibanga omulembe ogwo baziyitanga PhD. He was at the epitome of law. Pawulo yawandiika ebitundu 7:5 ku 10 mu ndagaano empya. Kati mwe abaasoma Katonda ayagala mukola omulimu gwe. Era ne Sitaani okubuzaabuza ensi naye anoonya baasoma. Abantu abatoola mu nnyiriri za Bayibuli bamala zisoma. Abazijjiramu ddala bamala zisoma. N'abazoomiitinga bamala zisoma. Abatambuza ebisiyaga baasoma. Abagunjizaawo jendazi Katonda z'ataatonda baasoma. Be bannyonnyola nti waliwo omukazi n'omusajja ey'enkola enkadde. Ne bannyonnyola New World Order. Omu abeera 2, omulala alindoza 5, omulala biki. Something that doesn't apply. So ensi erina ssente. Naye Bayibuli ebuuza mu kitabo kya Matayo essula ya 16 olunyiriri lwa 26 nti kikugasa ki okulya ensi yonna n'ofiirwa omwoyo gwo. Your life has just started. Beware of the devices of the devil and his craftiness. Temumuyambako wadde akatono bwe kati. Mwe ekyamwe Mukama yakikoze era amaanyi gaffe geekwese kati mummwe abaasoma okuzza ensi ku layini. Mukama affe ateekwa okudda ng'ebintu nga bw'abyagala bwe biri. So mbasabira omukisa oli mutabani wange, mutabani w'Omusumba Makula Charles. Twebaza Mukama. Babadde bagenda kuwamu omulala. Yo. Kale ne mama Suzan Makula. Omwana mumuyozeyozeeko mumugweko mu kifuba. Mwakikola luli ku ssomero ku graduation wenye mukyeyongeze. Mwongere. We congratulate you. Mwebale kuweerera ate naye yeebale kusoma. Mwebale okusoma bannange. Wano buli muntu alina story to tell. Abamu tebaweerereddwa bazadde baabwe. Tebaabalaba nako. Naye Mukama baba yateekateeka nti ekintu kijja kubaawo. Family ne bweba yaggwawo era ekintu kikola ki? Kibaawo. Ate abalala Mukama yateekateeka nga family ejja okubabeererawo. So either way, mwebale kubeera faithful. Era yessaala gye tusabye wano wakati mu kusabaawo ti Mukama atuyambe tuleme okugwa. Mukama atuyambe tuleme okugwa. Evil
days are the days that we live in. We need to hold on the Holy Spirit, to hold on the Father, the Son, and the Holy Spirit. Tutambule mu nsi tuwangule. Paulo tagamba nti nnyinzizza byonna mwoyo Kristo ampa amaanyi ate patule sitaani. Ateekwa kuba Kristo nga yabasobozesa byonna. Mugenda kufumbirwa, mugenda kuwasa, mugenda kuzimba, naye goolo gulu. Graduation yesinga zonna gulu. Ekyo njagala kibeerenga mitwe gyammwe. Bulijjo mpita abantu ne mbasabira naye sibasibirirangako ntandanga bwe njogedde olwaleero. Goolo gulu mu buli kyogenda okuyingiramu sooka olabe. Eggulu olirabamu oba teririimu. Bw'oba toliraba togamba nti ndirirabira mu maaso. Oliraba ku beginning. Goolo gulu. Abo ba P7 be baamala 7 abo. Amiina. Go wamala ki? Obajje mu Sunday school. Come girls. Bafuuse dda ba senior. Ninga musoma muli bato nnyo bannange. Bano be mbadde nyombesa abamaze senior 4 nga bato nnyo. Congratulations. 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 The church is moving on. We have all levels. Tuyinayo ba baby bali abayonka, tuyina abeyongeddeko, tuyina bano abamaze P7, tuyina abayingidde senior 5, tuyina aba senior 6, tuyina aba graduate nze abagenda okutandika okuwa ekimu eky'ekkumi. Mwatandika dda okuwa ekimu ky'ekkumi. Mubadde mukola mpola nga bamusoma. Kati mugenda kuwayo billions. Mukama mulungi. Kale njagala mbasabire omukisa, mugende mulaba omukisa. Abato bwe babasooka abamaze P7 be babasooka. Genda owangule mu linnya lya Yesu. 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 Twebaza Mukama. Ono omwana gye yasomera maama we results baali bazikwata ku ssomero n'agamba Mukama nti nange lwe baliita results z'omwana nange lwe ndeeta Thanksgiving Mukama nga wamuteeka ku pressure. Kaade leero lwalese Thanksgiving ye results bazitadde Tuesday. Congratulations. No more tears. Don't worry. Tebalidda mukwata bibuuzo byo. Kasita ateera byavuddeyo. Sitaani yali atidde. Nene byatya bimubaako. Webale ye first born wo. I joined HPM when she's 6 months and 2 weeks. She's now 12. Tetuvangako wano. Buli essala ze wateekangawo okuzza abaana ku ssomero. Newezaabanga wiiki 2. Twazisabanga nga tetumisingamu na lumu. Naye mu pastor omwana ngono Katonda yampa omwana omugumu. Nebaza Katonda. Ebibuuzo baabikwata. So down naye nga yangumya. Anga mommy don't cry. Anti jukira yajjawo nga wa myezi 6. Ngamba mommy don't cry. I'm positive our results will come. Naye baba yita ku ssomero some Monday. Nga baba yita you never agenda back questioning and you never didn't come. So she came back disappointed. Now, mommy, am I going to repeat P7? Mommy, tell me. Comfort me. I told her no. Kati awamanyi negakyuka badde akuzaamu amaanyi. Ng'olina ate ogazaayo. Nemugamba we shall get her results. So it was a Sunday, KHC, which is February. Nemugamba, mommy, come we go to church. Now, mommy, I'm sorry. I'm not coming with you. For all the time I've come to church, God has forgotten about me. Nemugamba, no, my daughter, he has not.
It's a lie. Waliwo Ssanyu ali makati naye we kiri kyonna kijja kuta. Now, mommy, go. I'll pray on TV. Because the Wakashas are on DSTV. We have Azam. Abela konako nala baby namala nasaba. I came here. I cried. Ntula wali mu kafene. All the kafene members know me. Nekaba ko. Muina ba kafene members. Wave. Kakati mu Pentagon kafene muli kajja wangu. Nenkaba tulinawo mami. Awera mu kafene. Yes, mami Nansana. I'll never forget. Mami Nansana, wave please. Katonda ye chairman wa kafene. Gwe chachi ngewo meno. Mami Nansana nagamba. She comforted me that day. I cried, Pastor. Twasinza naye nga nze ndi ku mavivi nkaba. Nga mukwano gwe yasigadde yeekabadde omugumu. Yes. Nengamba Mukama essomero eryo taata we yali aliŋŋaanye. I insisted as a woman. Mudde eno kamera bafune twatandikise wano nga batulaba tugenza omweza nga tuli eri mu nsonda. I insisted as a woman, this is the school I want for my girl. Nangamba no, saagala. Nengamba nedda. Wajja osomera. Ne batuongeza from 1.5 ne tugenda 1.8. Nengamba ajja sigalawo. Ne tuzisasula. Kusaawa esembayo nangamba olabye kye nagamba. Ebibuuzo by'omwana babikutte. Kati olwo naye neebaza Katonda tanswazizza. I love you, Lord, for your mercy never fails me all my days. Kakati mama omwana asitula omwana. Oh, congratulations. Some testimonies are not common testimonies. I understand. Pastor, this girl, she's a blessing. Yayingira house nga wa myezi mukaaga n'ekyo. Nga tutula mu Bat Valley, she was 6 months naye nga mukwatira mu baby show. I used to be like a friend to the former admin, Madam Dagire. So nga I come, I give her my baby ne tubeera ffenna. Ne wano wonna tubaddewo nga Eva ntula wali eri. Kati kayina testimony kakimanyi Yesu tayinza kayiwa. Tubaddewo bingi byatuyisizaamu. The 2021 I was going. Naye Katonda yamponya. I reached the hospital nga nyina 4.5 liters of blood. Naye nga abasawo bagamba omuntu aba ne 4.5 you can't walk. Naye nze nga neetambuza. Embaza Mukama byonna byampisizaamu. He has been so good. He has been so good to us. Greetings to Daddy Baby Wo. Genda wangule mu linnya lya Yesu. 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 Suzan Makula aliwa. Mwatandise dokabire side eyo. Mukabaga Ssanyu. Come over please. Suzan Makula is graduating in July. By the grace of God. You went back to do what? To study To study what? journalism and PR. Good enough nganza wayo fees ndi musanyufu. Results zona zikyalaga first grade. Zikyalaga first class rather. Kati dawali gwemala nawe go blessing anagenda. Awo. Gendo wangulensi. Gendo wangulensi. Gendo wangulensi. Gendo wangulensi. Mbakubire mu ngalo nga bakoma weeyo. Gendo wangulensi. Gendo wangulensi. Gendo wangulensi. Nze nsaba mu Luganda ye Luzungu. Gendo wangule. Gendo wangulensi.
genda wangulensi genda wangulensi genda wangulensi genda wangulensi genda wangulensi genda wangulensi lindako Musumba Semakula badde bamubuuza nti ono ye mwana ole yawasa kuba abaana ba Musumba Semakula bafaanana wawasa kuba kati muno mulimu basingo neri waliyo yegwe yawasa nedda ne bwe mwegendera genda wangulensi mukitegedde mukyalina kyembuuza ekirala genda wangulensi genda wangulensi genda wangulensi yes your dream is to be a journalist you will overcome genda wangulensi 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 no problem nothing will ever stop you you can do all things through Christ who strengthens us genda wangulensi bakuyitaani Namulema Lydia ali munsi ki Namulema Lydia ali Saudi Arabia muwanguzi queen gwatumye atuusiza bye wamutumye genda wangulensi genda wangulensi God opened all the doors he said go overseas do you have a passport already you have a passport why not genda wangulensi 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 gwobadde osaba oyongerako haaga kano kaffe wa ashaliwa wa ashali ng'agenze oli yoyo yaguladuweti nze asha jangu mami akwongere haaga abadde eno waggulu keddamu ojambale bajambala gumu eyo tetebera ya buli lunaku jambala toje mpola mpola olwewo okutuuka sitaani yetuge bane obugalo bwa Asha congratulations. So you didn't go with us in the retreat, Baba. Oli agala tukuba kifaananyi. Galamira bwoti. Ne mama we naye Asha ono e first born we banange mutandise okwefaanana mama Asha owerereza emyaka emeka mu Kanani nayingira 2016 n'otandikirawo okuweereza amina twatandikira ku Bat Valley okusaba mu 2013 bwe mwatuukira ne muyingira obuweereza era twebaza Mukama mwagale Yesu mulungi ono waabwe ali ku ssimu kamubalabire
Omusumba Amen. ekitiibwa tukiddiza Katonda ono Letitia Musiimenta naye yamaliriza emisomo gye Letitia Musiimenta naye ne tufuna ne chance n'afuna omulimu era yagenze jjo yatandise okukola bano abazadde bebaze kubanga omwana yatandise okukola ate yatandikidde ku ddala lya bwa manager yakolera internship ku salt yakola bya mawulire human resource so yagenze mu lady yabona gyakola. Amina, congratulations bane mwebale. Bana abazadde nabo tebagwa service wali kafo kaabwe naye mukatuuka mu ssaawa mmeka kuba akafaako si kangu kakutuulamu. Mbadde nsaba otambule mpola mpola tuli kuba graduates naye nkwagala nnyo. Kale munyambe mu muntu olize tuli kuba graduates oba abaleese abaana. Haleluya, Mukama yebazibwe. Kale kankuzeeyo mpola mpola. Mwaguladuwetinze balongo buli omu yazadde kamu. Okay, kale mbawadde Katonda abakole bulungi mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Tutuuke ku lunaku olw'okubawayo nga tubawayo wamu n'abalala ng'emikisa gyeyongedde mu nnyumba zammwe. In Jesus name. Abakole bulungi Mukama sembere eno musembezeeko wano katono. Mukyali bbali wano wenyimidde kati wano. Awo basi kale kubira Mukama engalo ez'amaanyi.